nzina CID mba muzagala CMI inzibaleetera mulekerawo malako bana Uganda emirembe omuntu tomanyi kyatunda genda bweru Obubbi abantu 8 owe 11 wabatayina lwaki tomuleka ndaba ku buli ayitawo abayitawe 10 abasinga bajja bayina munanga ataakole ki lye lino lyokka ekkubo eno yokka ye airport gye tulina ne mutuuka wali ne mwefuula ba professor ne mwefuula nti mwayitirira ng'oluusi mulina ku connection z'abakazini bammwe anti toyina na bitabo byowasoma just bakuyigirizaamu ka kompyuta yaani atakyamanyi kompyuta ninodda ku bantu economic supporter n'omwenyinyala bilioneya wenyinyala omanyira omusajja bilioneya aze milioneya otusubya sente oli munyivu airport erina kuba y'abaana bato ku grand level. There is no country that use wano ku tables teriyo nsi ekozesa mukazi ayina baana basatu omusajja yamulekawo najja ku airport n'atambula ati ayina ebirowoozo bya sukulu fees ensi zonna airport zikwata baana ba university bebangu ku computer bebakozesa passion banayikankude here Burundi go here every country they use younger people, younger meaning 25 years and below. Omuntu w'emyaka 38 akola ki ku counter oba omeze enkanyanya nga toli appealing obeera munyiivu ng'olina ebizibu byeka omwami yakulekawo oluusi oli single mother oba olina n'abalwadde mu kika omulimu gwa airport okuyamba okupima okulagira ennyonyi weeri ogenze ku kyano by'abaana bato at 18 to 25 abantu abakulu ku airport balina kukola mu technical work mu office. Hello, this person, he says he paid mumwino bera wone buno obwana obuto bwe bwino okuba fast ku counter kalabika bulungi kato kali appealing and pleasing kasobola okuleta omuntu buli airport ogiyitako ofune reflection yensi. Go to Japan, go to Thailand, go to Paris, go to Buenos Aires, go to America, Jeff Kennedy, go to everywhere airport ziba z'abaana bato. The same as a receptionist, the same as a hair hostess, the same as a secretary. But you need to be receptionist. Aina kuwa mwana mutonga ali appealing. Bwogera oluzungu oluswidi oludachi olunorwegian n'owulira noga waawo njigadde luno olulimi ate nga kali kind. N'abasawo mu malwaliro Europe abasawo ababeera mu operation baana bato dokita okuba n'envi abatuula eri nga bamuyitira mu specialization akantu akakutte Iculi kazibu nnyo keetaaga senior dokita neti bayinza leeta dokita wadde oli w'amaanyi nti obeere mu hospital ng'okuba mu Sweden ng'oli mukulu bannange emirimu egimu mugiyige gy'abaana bato. Toyinza kubeera n'otuula ku counter wakubanga tolina n'oweza emyaka 45 mb'oli reception. You are not. You are just distracting business. Yes, waliwo emirimu nga giyina certain age wegikoma. DJ oyina age w'okoma wadde oli DJ mulungi otya. There is a time but DJ baba baana bato era mu buto mwe banyumirira omulimu ogwo tojja kubeera 47 ogunyumirwe ojja kuba kale okuba ebyuma naye nga weewombeka kubanga ojja kuba to fitting in MC TV presenter tosobola kubeera ku TV yonna ng'olina emyaka 45 ng'okola ki mu face ya TV mbazungu. No, you cannot. Ne woba oli mulungi otya bakufuula producer nodde emabega. TV is for appeasing. Baina leta busandura liyane tu abantu ne balaba. Sikuleta muntu mukowu. Amawulire chobola baleta bazambaye. Kanale Mugume, Patrick Mukasa, Chamagero, prime time. Wolabikira obulungi omusajja ya Chamagero wabasoma amawulire ga ya. Patrick Mukasa ya. Zambale Blasio Mukasa ya. Tosobola kati kanale anyumira ku TV
young, able-bodied, fluent, eloquent, confident and educated. Naye n'oleeta TV n'ogenda ogiwa omuntu newe baba bakatemba kati nkugambye abe mukibi muzannyi mulungi katolubwama muzannyi mulungi. Right now abantu balina okulaba Maulana and Rain, Madrata and Chico. No. Bali balina okugenda mu bintu ebinene baproducing oba film bwetyo ensi weeri. Right and clear. Ne communication w'abaana batulakuba is my defied orders. Yes, ebyo tulina biga. Ku ddwaliro toleeta muntu mukulu nga yatambula okukuwa omuntu ensiko munyiivu talina rent. Aludde oba n'omukwano musajja yamulekawo dda ali mu menopause. Kino kanki basomese Ugandans. Menopause, omukazi bw'ayingira mu menopause avaamu obusomyo bw'ekikyala n'akutuka empalaata n'amera ebirevu. Kati kyova olaba omukyala bwe mutukeyo mu maaso omuyita sister wo. Menopause zinyiiza. Menopause zireetera omukazi onyiiga. Kyova olaba nti bajjajja bavuma nnyo. Ye kana akawala akayitaayitawo kasunda obubere kawoza tuba nkona bube kubanga takyayina fluid ya kikyala yamuvaamu ze bayita menopause. Kati toleeta muntu ali mu menopause mulimu gwonna guli kwayalinga front desk. Ne waba good atya bamuteeka emabega. Obwana obuto obukyayina enzymes ayilibidde okeegomba bwe buyina otuula ku counter za airport first year university. Yes, obwana basome masomero amalungi even at 6 they can work. What is the big deal? Enyonyi Ethiopia son 2 line Dubai go to east ebyo byokka ng'obeerawo ng'olyoka otunyiigira ng'osokoola emigugu ng'osokoola nga tuyitawo tusaba ssente. You are so sad. You people muli sad ku face. You are not doing us a good job as tourists coming in the country. Muyina okuba reflection y'ensi by being fresh, smelling good, having smile. Kwa airport olina smiling oba oli sad oba nedda oba faking a smile. It's up to you. But you don't. Teri muntu alina kukulaba nga oli sad. Hey, those are fake smiles, but they are smiles. Learn to have fake smiles. Hey, have a nice day. Abazungu balina fake smiles. Akugamba ekintu nolowooza akuliko ye ali ku mulimu. Ojjanga agamba hey, have time. Yo gusu. Obuchina obuntu yonna gy'otraveling akagamba komikosa. Bayina love naye nga teri ku mutima wabula ya reception. Am I loud and clear? Iculi we soogera tewali mulala. Iculi TV saawa emu ensi yonna eri wano etudde kuba ndabika bulungi. Sikujja mu t-shirt nti oyagala kwogera n'abantu ng'oyogera nani. Who will allow you? Nobody will allow you to talk. Amakaye nkwagadde kati watandika oyiga okwambala kayankoppa bannange naye obutayi bwa mulimo ono Guardiola ono Pep Guardiola Diego Simeone yadduse ku TV naye ng'onyumye kaye onyumye naye tayo kyasiba zino ez'ebyapa ennene. Beraga ka Guardiola agenda otraining eyita mu Superman yabakunyige massage ojja osobola okompitinga ne Iculi. Mundeetedde bajjemba simanyi jjajja muzeeyi Fresh Daddy simanyi awunya gendera mumuli simanyi ani mugenze mu party mulowooza Iculi ndi mwangu. Nobody can talk every day. It is me alone. Chuvula agamba ndiro material. Abalala bajja kutuuka bapowe. Nobody baliyo bawulira simanyi wenkya ngenda lambula ebimuli emmengo ku Lwokuna simanyi charge your phone. Iculi every day. You cannot sing every day, Kenzo. Palaso you can't. Wewala okuba n'ekisa Palaso. I love the energy Palaso. Mulekerawo siima bannammwe n'okwewuuba weewuubi ku mikolo gyabwe jangu n'ekintu ekiri tangible. Bekon Palaso ziza bafano okyakola kimbuleri. Tulina dansolo kanivo engoma zino bazivuga mu kikomera nzija tukube engoma ezo. Naye nga muyige emirimu egiri ku front desk all over the world
gy'abaana bato between the age of 25 maximum 29 kale 30 below. A front desk requires somebody achali passionate, achali ambiguous, achali hopeful. Sa losing the hope. Iculi ne wembanja garantia. I cannot fit on a reception as a receptionist. I can't. Chechimuwa ulidde omwana mu kivulunga abuuza Gilbert Bukenya mbulwaki tobeera manager wa muyimbi. Musajja yemugambye obadde ki? A former vice president. Kati oyo journalist tamanyi byabuuza bantu where and when. Kati Iculi njogera nesinza kuba ng'ate nze ndi ku reception ku ssomero no. Learn to accept nti omulimu ngukozeeko ekimala kikola ki kyova olaba muli banyiivu. Feesi zonna zibalaga eziri corrupt Entebbe. Ayina government bweti. Kati olwaki taabe corrupt? Already government gy'ayina ey'olubuto tagisobola. Anti eno ye government number 1. Teteesa. Temanyi birala. Oyina ojjiwa byeyagala. Before you proceed. Am I loud and clear? Love you so much, love you always. Mukimanyi nti sinnasaba Katonda ntandikidde mu kwogera. Nze Iculi siva Katonda. Obadde otya. Ayi Mukama Katonda nannyini buyinza mu nsi eno. Ejjudde emitawaana n'abantu ab'emitima emingi kuko abayina ekko ku mitima nga tebaagaliza n'amisingisa omwana ennyonyi nga tiketi ayine Mukama Katonda mukube balaayi abe nga addeeko emmotoka bakitomere agweri. Yes, waliwo Mukama Katonda we tukwasa essaala enkambwe. Tuyambe ku bantu bonna abalemesa embeera okuva ku Entebbe airport babenga baddeeka babatomere tufune abapya. Sometime we need things like that. Mukama Katonda kwatira ku bantu abayita ku kisaawe nga batunze ebyabwe ate omuntu n'abakaluubiriza nnyo mukole ekintu Mukama. Yes, nesala ya kamulali bakole ekintu abakadde abo ku airport abamazeeko abantu emirembe. Nze siyinza kuva ku muntu webweru. Nze mumpisa bulungi. Yes, olwokuba mumanyi nninamu erinnya naye temuyisa balala bubi. Mukama Katonda bakakkanya emitima.